Musajja mukulu Kanso Yusuf Nsibambi. Si mukwano gwange. Naye yali mwali mukolaganyeko. Nali nkolaganye naye. Naye si kakwano kange akakasajja. Bagamba yakuwaayo akakapiki. Aha. Ngani yagamba. Nti wagendayo nga tolina ntambula nagamba isi mugire obukakapiki ako. Nganze ndi buledi ya pikipiki. Nze omuntu yali ampadde ku pikipiki. Era nagigaba bugabi. Yali Brigadier Nalwisi. Yakuwa pikipiki? Mpya tuku ne milioni 10. Brigadier Nalwisi yampaako ku milioni 10 cash ne pikipiki mpya. Kati oliroza ali akusalako bigamba naye Yusufu Nsibambi yabadde ku mukutu gwa NBS n'agamba nti abasibe abali mu kkomero wakalabya akatambi ako nti abasibe NUP buli musibe mufunako $100 ze milioni ndozanga nga 3.6 zigenda nga munya nti era NUP teyagalira ddala basibe babayimbule obimanyiko ebigenda maaso nti NUP eryamu basibe esente ekisoboka akakasajja munnange kati kafuuse kimpenempene ate abafamire lwakuba tekalina famire wali owuliddeyo muganda we muganda wa Kanso Nsibambi bayinza oba tebali mu gavumenti naye nga gye bali eyo talina famire yajja atya maama we yamuzaala oba yamuzaala watyo obulaba amaanyi gonna agatadde ku maama we naye talina famire Nsibambi talina famire nfuuza eri awo yajja atya amaanyi gonna agatadde ku maama we kyobulaba yamubbulamu n'ekizimbe gyali ya site naye talina famire talina taata we talina jjajjaawe talina baganda be talina buvona budde kate ndaba edde ate muzirano gwange ate eddira mwongese ebyo naye mbadde nsaba maama we Nsibambi mumugane mu mawulire sambadde musoboka mwali musibidde n'ewaka nsajja omukulu namateeka wakati Nsibambi bambi takyategeera bulungi zoliga yazolize oba kwegatta ku NRM enoki bwomanyi owegatta ku Kwame Museveni olina engeri gy'okyukamu yazolize oba alina kye bamwambaza nakyo kiyinza okuba ne maama we tubadde tukusaba kuba mutabani we bambi talina famire yeye famire kuba kasanga obaawo towulirangako oyo mukulu wa Nsibambi oyo muto wa Nsibambi oyo sisita wa Nsibambi tebaliiyo yagambye NUP n'abakulu bayo bonna balya mu basibe nti sente ziva mu diaspora olwo ekibiina ky'obwannakyewa kisasula buli musibe kimuwerako $1,000 kati kimuwerako $1,000 waliwo omuntu ayagala ekkomera ko kenyini ekyakapaazizza ogenda okuyingira NRM kadidde ekkomera badde bagenda kasiba yatidde busibe ate emisango kijayina alina emisango woza alina ebyapa 148 ebyo nno byalina bya Greenland ebyapa 148 alina ebyapa 148 kozi yabadde akulira Land Board ya wano abadde munamateeka abadde waki ku KCC abadde agabaliisi mu KCC nebiki ebyanno byalina bya Greenland kati alina ebyapa 148 abadde n'omusolo gwa Jalia City alina ne petrol station eziwera teziwa musolo kati komera lye yamukunamizza kati mu mbeera eyo tewali muntu ayinza kubanga kati gwe osinzirako kinoga nti yatidde komera kati n'ogamba nti abantu batya okubasiba lwaki babamusiba kubanga ki so kati no byayogera nti NUP yesiba abantu kati anti kyobula nti kasino kagwagwa kati oba NUP buli musibe mufunamu milioni 10 mubate NUP yavuwale edde ku zero kati oba kyeka akasajja kazibu nnyo emirimu gyayo gisanyalali babenga Kanokiza Besigye ensi yagambanga ikotoriyo mwoyo ya Kanokiza Besigye ikotoriyo ya Kanokiza Besigye total Kano Besigye nabaga nti bane mumpuliza ndi ku radio wano CBS yali ku CBS
mbasingise mugende munyagulula Equatorial Mall ekizimbe kyange mu kinyagule mujjemu engigi ababbalubu abaki banne mudduke munyagule basanga military eryawo nga kibokenyoka bunyozi nga military yali yati kati ate military ekizimbe kya Besigye yali ekikola koki kitegeeza tekyali kya Besigye kati Nsibambi bw'aba nti NUP ejja ssente mu basibe mubayimbule bonna era ngagamba nti n'abasibe tebafuna era nti abasibe tebafunako ssente anti kati tebafuna mwavuwaze Bobi Wine yavuwale abere masiikini ti abakulembeze ba NUP be bazirya Kasiro kagwagwa ngamba akakasajja munne ebigambo bwebityo kati kagalemi ogenda okujjanjaba entumbi yaako tomanyi kalina olutumbitumbi omulwadde tokalaba akabuto we kayiseemu si olubutombadde bali lwa ssente olwo si lwa ssente omusajja aludde ne ssente aludde nazo n'olusi lwa ssente alina ebyapa 182 naye nga bibye abaana be basomera Bulaaya ekituufu abaana be basomera Bulaaya naye ebyapa bibye aludde mu system abadde ku front line emyaka egisoba mu 2 oyo Nsibambi nga yafudde n'obusiraamu tebumusaalira omuntu alina n'omuzikiti ewuwe anti lwaki tumusaalira tetusajja muntu gwe babanja tetuzika muntu gwe babanja mu busiraamu okujjako nga mumusonyiye oba nga azisonze kati bazisonde ani anaazisonda ba MP ani azimanya omuwendo ebyapa byazakunya yero famu yibagiyita batya kuba yetaaga okumanya famu gyawolerezaamu omuntu alina entegeera bwekyo akyasobola okubonaga nti NUP efuna mu basibe mu Uganda ano muli ekizibu omuntu yeeyita looya nga tawozanga na gwankoko omuntu neyeeyita looya nga tagendangako nako LDC naye Nsibambi looya siniya ye siniya ne balooya abasinga yabasomesa siniya n'ekyemba ze ziriri ddawa jawuleza emisango bwana Nsibambi ekyemba ze ziriwa tuleeteyo emisango tukuwe emirimu ekyemba ze ziriri ddawa era zisangibwawa sizirabangako simanyi bwe ziri katokiraba is a senior lawyer ekyo kituufu wadde katomedde naye kyembazi ze ziririddawa so kati wagenda mu maaso ng'agenda yogera ku level ya Nsibambi okutuuka mu statement kiko ekyo naye tugambe nti agusa mulimu gwa NRM naye kati afuuse bakajajjata be NRM kati Nsibambi abadde asaana oba wase fulufiga bakole batya bamansula omugambo yaga nti abasibe era nti n'abasibe beemulugunya NUP bafunako ssente balubongo yabe bazirya anti kati abaakola NUP efuna nnyo bayimbule abasibe lekekudde okufuna kyangu nnyo kati gavumenti ye gyeyayingiramu NRM yo taddamu kusibamu osibe buli wabaga nti NUP adde ebweru NUP ebeeyavuwala sente zonna eziva ebweru mu diaspora zo tezikyajja katula nti obwo obusajja obuuza n'emmere gye bulya ako akasajja ke kalina ebizibu ku nsi ke kalina ebizibu ne mukabbuli nze Nsibambi sobola namuziika sobola kuziika Nsibambi ati ajjudde amabanja yakoze ebi ebisinga ajjudde amabanja mu busiramu tetuziika wa mabanja tosaalasala ati janaza toyimira kulene so ate nga nze mumanyi nze nja kumusaalira ati oba mukyamu nze sisobola kusaalira Nsibambi ajjudde mabanja naliba obusiraamu bugamba omuntu akozesa liba aba alwanyi ne Katonda mulingi ayagala interest aba aline Katonda mulingi mpente nkuwe enkoko kati nze Nsibambi ne bwafa siziika because bagamba nti Nsibambi yatu munafiki munafuusi ayatu munafiki yagambye nti mu ndagaano gye yayingira ne President Museveni
byonna byalimu ebyokuyimbula abasibe ate kati oba obusajja buzibu nnyo kati kawezezza emyezi 2 kyankeesogayo tebayimbulangayo wadde omulema kati obusajja bulya mmere ki wakati kalibadde kaga nti banimulaba amaanyi gange twakayimbula 10 ne wiiki ejja tuyimbula 10 wadde omulema juzi yasirika bannamateeka mu kooti bagende bawuliriza abasibe naye nga tebabamanyiiko wadde balivya kigundi lutaya babagoba saabamanya naali bakubiddeyo bannamateeka mubagende bawuliriza balivya lutaya naye nga bolivya tatebana kyebakimanyiiko baganawo omuntu ayimira mu kooti agamba nze munnamateeka yasirikiddwa naye nga talina kyebamanyi ne babagoba si be bagoba bannamateeka bwekiri babagoba nange namba kubamanya na kiboko yalivuze wabweru wagundi wekooti nga ne gobakubira ki ku kamanyiiro ani yabayise nsibambi ate awo naali bakubye nnyo esibamingawo mukyawa nnyo kabi nnyo ako akasajja kabezeefudisa ebbanga lyonna kabega Dr. Swaiman Kigundu kabeze buli muntu ako akasajja sibeera nako ne muswala Dr. Swaiman Kigundu yali ogonera ndi ke kamubega ne kamutuusa ku bizibu ako akasajja kabi kazibu kayato munafiku kali kaloya ka Gaddafi wa kabyesooka bwesoosi udde bakatumangayo butume nende kabeerangako kaloya nga yasoma alina emyaka emeka oba banibuuza bantu bategeera owuliriza Gaddafi yasomerako mu lubuto lwa nnyina ye teyali kipeetinganga bibuuzo okusoma kwedda kwalingamu ebizibu kwalingangamu obulwadde edda wabeerangayo gundi ono olukusensi lwalumanga omwana n'amala emyaka 3 tatereeranga n'okutandika batandikanga bakulu nga ba myaka 11 12 nga libagenda mu P1 tulaba n'emyaka gyaku tekagimanyi kansibambi kaweza n'emyaka 9 kakulu akakasajja kagiweza yagamba alina nkaaga alimba asala myaka nga bakyala nabazanyi ba mipiira alinga mu nsanvu awo kaweza ekinda akakasajja nze kansanga muri fomu agenda eya Dr. Besigye nenga kakulu yansangayo yabaawa samanya nze mbandi muri fomu agenda nga nkalaba kajja n'obukooti bwako ifomu agenda etandika mwaka ki ifomu agenda etandika mu 12 tuyingira 21 tuyingira akaluka 21 ifomu agenda awejjira Dr. Besigye nga w'amaanyi bano abakyala ba Alisalaso Professor Gengalatigo bagundi speaker onaliko kati ebe bajirimu ne yagiramu FDC muri fomu agenda teyalimu semuju yali muri fomu agenda era cyali mwana muto yali ani mawulire semuju yagiramu FDC fomu agenda ko kwanga alimu ba Professor Gengalatigo nabo tebalimu ifo muntu yagirimu ifomu yate yagirimu ibani abajirimu omukulu yagirimu yali Betty Kamya ate ambassador wasabiri kwa neti yagirimu yagiramu FDC ifomu agenda yalinamu Betty Kamya owekitiibwa Joyce Sebugwawo ono president Musole gwe yafunze nedda naye yagiramu FDC okiba Joyce Sebugwawo yagiramu FDC yali atya mama Sebugwawo aliye ne mukulu obukulu bumutawaanya kutumide kwa mama Joyce Sebugwawo obukulu bumutawaanya baweereza babaddewo paaga olette ng'abantu esinza abasinga obungi be FDC buli fomu agenda omuntu Haji Kyanjo yali luddawo mudogo Haji Kyanjo yitanya kuyingira byabufuzi Haji Kyanjo ffe tumuleeta ne mu byobufuzi era ffe twalinyanga Kadaala Nze Mukyaba Isaaka Loba Kyoya ne tulyoka tuyita Haji Kyanjo nga ffe tusembayo okwogera Haji Kyanjo n'ayogera abateeketeeke bano baaliddewo buddewo abo nga tebaliyo nga bali Mmengo bavuya nga baweereza kabaka
nga bali Mengo bavuya ifo agenda w'amaanyi yekka yalimu twalinamu omugenzi Kannamwanja Kannamwanje namuwulirako yali mugagga nnyo nga w'ekibuyaawo ow'ekitiibwa Kannamwanje ate ono omwami w'eki omugenzi yali MP we kati Semujuwaali ani yenna oyo Sam Kaleganjuba Sam Kaleganjuba yajjira mu FDC kabasinga obungi babo bajjira mu FDC so kati abo nabona basangayo nono Yusufu Nsibambi akusangayo etegeza gwatandika lifa majani Dr. Besigye gwo omukuba atandika nzomu nasanga wichi gwagigulirawo wenesogera oludde mu byobufuzi zeno nafuna n'obuzibu Dr. Besigye agende Kolora atongoza reform agenda ebiseera ebyo navuga nga special mu parking waliwo zitandise nali zitandise obudde obwo nayiga emmotoka wenyayiwozi ne senior 2 nga nkyasoma Kololo high ofuna permit mwaka ki permit naliwawo gifuna navuga nnyo emmotoka nga sina permit ofuna obuzibu kati nfuna obuzibu aba Besigye bagaba sente teri muntu yagaba sente nga reform agenda ku Besigye bampa sente za nnaku 3 nvuga abantu ku stage ne bangoba lwaki otuletedde ebyobufuzi ku stage walingo bajja ku paaka awo anti bansanga mu paaka ne bampa sente za nnaku 3 osombe nga abantu ng'otali Kololo n'okubeegattako na biki nembaga nze musindisa sitamye nayagala dda bulijjo ekyekisa bwetandikadde okujekera President Museveni toli wajjo nze nakera ebintu bibiri nakera ebyobufuzi nakera n'obwa driver bwe nkugamba nti tonvuga tompakanya gundi yawakana ani makolo kavuma yawakana ekisulu kigwagwa kikimanyi makolo kavuma yawakana ani amakolo musulumu gwa ani makolo anvugirawa era omako gye mulaga yatula ku nkata tasobola kunvuga muyiye tasobola makolo yakayiga emmotoka aje tukutumiddeko makolo wakayiga emmotoka Lubachi oya wakayiga emmotoka mukyabayiza akamwa akayiga emmotoka awo bonna nze ngendo beegattako bajja okuneegattako nga nze nina emmotoka era tebakuvuga tebanvuga Lubachi oya alinganga makanika wa buleeki mukyaba nga atunda byennyanja mu sawuli yaako eyo gye bava ne bayingira ebyobufuzi okuyekera Mwami Museveni nyenga nze nina emmotoka yange omaze emyaka emeka mu buyekera anti nayingira biyali si buyekera sebo tondeetera obuzibu naawe otya ngamba okuyekera Mwami Museveni okuvuganya Mwami Museveni kale okuvuganya Mwami Museveni namutandika mu 2000 paka olwaleero sizanga kigere emyaka 26 buli andeetedde ebizibu bangobako ku special nero ina byomusiseemu ne bangoba ne mu taxi waliwo enatambiranga tebakyampa mmotoka bajjako kimotoka yaffe eyisimaavuma nnyo gavumenti ninawe nabeerako emyaka 5 nga sina mulimu nga nvuga bibaluwa nga bagobye mu taxi mmotoka gye nvugako ng'omugagga aluma basi bakugoba ne ku CBS ne ku CBS bangobayo olwani agobyayo CBS bangoba kuwagira Bobi Wine ngo ebintu naye Mwami Museveni nabyo byomusiseseemu sirina naawe sirina tewanya ku mafuta gano agaali gatambula amafuta gakayihula ebiseera ebyo naganywa kati oba tomusiseemu ate gaali gage ate gaba gavumenti yawe kali lwaki bagamba nali wa poliisi ago naganywa ebbanga ate gavumenti wagisikamu wa ogwo musolo gwange nalweso twamusikamu milioni 10 nalweso yampaako milioni 10 ne pikipiki empya ttuku ate kulimbaje tomusikangamu oyo mukodo omusajja asinga obukodo mu magye bamuyita Kulaije Felix Kulaije atenga mukwano gwo oli mukwano gwawe Kulaije Felix Kulaije niyo oli mukodo nnyo buteetaagisa
Kweli zenkana ne Sseggona obukodo. Sseggona ennaku zatandika okuta ssente. Ne benkana ne Kulayidi obukodo. Nze kyova ya Brigadier Nalweso mwagala nnyo. Yankwatirako million 10. Anyway, kati tunewa ku bwana Nsibanga. Ye alumiriza era kinako yagambye nti oba mumusibe ne bwina amulina. Kasiru kagwagwa. Kansanze mu byabufuzi. Kaze kabega bubi akakasajja kambega buli wakabeera kabega bubezi. Nawe kajja kutuuka kebege. Mufuna sente mubasibe bammwe era tamwagala gavumenti ebate. Anti kati batufuna sente mubasibe baffe. Babayimbule ffe tufe obwavu. Era ekibiina kiri ebweru nti kyaba civil society kya bwana kyebwa kivujjira buli musibe ali mu Uganda nga wa NUP. Akakasajja Kasiru kagwa. Kati osimanye namba ali agikuŋŋaanya n'abebawa nti tulina abasibe bwe bati. Kajjanjabe entumbi yaako kalinde na muliro gwako mu kabuli. Bajja kumwocha. Nsibambi bwekutali Nsibambi nga guliyo kyane. Ye akoze kabeeki. Ffe mu Busiraamu tetuziika muntu gwe tubanja amalako n'emyezi 3. Nga mukyanoonya ssente. Era bwe tutuuka ku salaati jeneza tubuuza banaani abanja ono nga tetulina kusaalira tukiddamu emirundi 3. Waliwo abanja omufu wabawo abanja omufu amusonyiwe oba tuzisonde tusasule nalyoka tumusaalira wetuma okusaalira tutandika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah paka lwagwerayo kati ku Nsibambi betebijja kukolwa la ilaha nze sisobola kuba mumanyi hayatu munafiki sisobola kubeera musalaye sobola kubeera musalati jeneza bajja musalira abe odi Kampala mpoze anti ne Bujingo ayinza omusabira naye mubbi anti Bujingo yasabira ebisesemye ebiremye ebidde ku nsi mubajje wali ne mubajje wali oyo omusajja wodi Kampala bajja musalira ne mubajja namusalira mubajje tasobola gana kumusalira kubanga bwe bali mu gavumenti mubajje bali mu gavumenti tasobola gana kola ki kusaala so ebyo nga biribiwe bityo Mao alemedde ekyankwanza alemedde mu lukuŋŋaana lw'abasajja Mao abantu abesibyeko bwesibi anenze si byaki ebibi tebyagalwa okwagala maama wo weesala nazaalawo naye ate nze mpagira Mao byombi bibi okwagala maama wo kibi nnyo asagafulula naye okwagala nnyoko weesala nazaalawo njagaddewo Mao lwaki Mao musajja lwawadde Mao mwennyemu Mao muyivu Mao ategeera Mao alizoninga Mao kituufu byonna byogedde naye okwesiba mu lukuŋŋaana lwa banne bwe bamuyita ye baayagala akole ki alulemeddemu n'ekisaati bamuwadde ekyayero munda ekiyamagye baŋambye obwenzi obuli ekyankwanzi wangi obwenzi obuli ekyankwanzi nti waagalayo loole eya kondomu nga nnamba newulidde omukazi ono azisaba waliwo oyo MP ayagala oba bwa sipiika nti babatereyo ku bupiira tebumala obuliyoba obwenzi obuli ekyankwanzi waliyo ebintu bibiri era banne bw'oba olina enteeyo nga yakubulako genda Kyankwanzi bali mu kulya nyama ennyama eri ekyankwanzi omwana alina siriseyo ekigatto wange ninayo 3 kwekulaba kino kikyala kikazi kya Mao nga kigamba kigenza kulya mmere Kyankwanzi nalabye akatabi nga kigamba tebakirekera kameeza ate mbu emmere eri ekyankwanzi yakusendesa bigere kigenda ekyankwanzi nga kiri ekyemisale ebintu ebiri ku dimandi bwenzi nakulya nkoko nakulya nti nnyama buli gwolabanga enteeyo yakubulako ng'oli bya mutundu bya mu kibogo ne Butambala buli omanyi nti enteeyo yakubulako
gende basalire ente ekyakwazi olabe okebera maliba okebera oyinza okukisanga baadi ate kyowenzi wakijjeewa nyenyewe bakigattuba nine nasindiseyo basatu egwo mpita mutono olukunga walusindise naye bakigatto basatu obwenzi obuli waggulu obwenzi buli ku dimandi olubani abasinze okubwetanira abakyala abaami bonna aba empya abapya abakadde bonna ate kyebakoze abapya bane bwoba olinayo sijja kutta maka g'abantu nga oli mwami mukyala we yawangudde naye nga yageze kyankwazi bw'aba yakadde asooka kumukebeza tosooka mukebeza bw'azaalanga omwana ogendanga wandegeya kukola ki kukebera dyeni wat gwe ng'otidde nnyo ekyankwazi naye nze kyakwazi badde mayi bali mu kusoma byabufuzi naye ate gwe era ate gy'oleese naye nga all in all mawu beekasukira amafumu ne sipiika okufa sipiika tasobola mawu wadde yatugendako naye mawu ali intelligent mawu mugezi mawu muteesa ate mawu ajerega ate mawu avuma byonna abirina mawu si ebiza kibiina kya depi nga avuma bavumi ajja kunvumira anyite bwe bitagwe ng'amuwaabidde ate ajerega mpolampola bwakusekerera ate mu luzungu yakwata abateeketeeke n'abateeka mu ngalaati nga bunaku abakeererako n'abayita emboga embisi n'abayita ekitengejja nze ndi ttiimu mawu n'abayita ebiki ndi ttiimu mawu ndi ttiimu amongo ndi oyo agende yeerusize muli naye ekituufu kiri nti simanyi lwaki mawu kale yadde pulezidenti yamuyita kuba yamala n'amugamba nze siri mugenyi wo nze ndi mugenyi wa pulezidenti yeyampise naye nze ennaku nnyingi gugenda n'obeera n'ogumbira ddala ennaku zonna nze ndi ttiimu mawu oba omusimba oluseke mawu mukodo nnyo naawe tolyanga ku sente kasanga embeerawo enjuba n'omwezi wadde ne singi 10 nze nogamala gasabiriza kati buli lwaki nkwesibyeko naye nga njagala emitwalo 6 olwaleero ya motoka yange nze nsaba bakyali bange naye gogamba nga njagadde kulanga nti emmotoka yange yakubye yingini mumpe sente za yingini mba zifunye nesaagala wadde n'olwataano wadde n'olwataano nze abantu abaali bampadde ku byabwe yino nalweso yampako miliyoni 10 kashi ne pikipiki minisita Rufi Nankabirwa yangulirako ku mmotoka wadde yali nkadde ebiseera ebyo obwavu bwali bunzita nga sirina mulimu nangulira emmotoka yangulira korona kitaala UAB 018/N n'agimpa Nankabirwa wange nnyo naye wadde yankyawa Nankabirwa yakyawanze Nankabirwa leero kankyogere maama gwe waleeto Nankabirwa atuuka nga yesimbawo ekibuga guno ogusembyeyo ng'awangula Christine Kayakavuma nedda nga Christine amuwangula anti ng'awangulwa Nankabirwa ng'ampa ssente nga ngamba zireke ewaka jangu ogenda onkolera erisaaki ekibuga nga mpangisiza loogi ekibuga nga ngamba njagala onkolera erisaaki ekibuga twakeeranga kutambulira mu mmotoka nga tulina emmundu zaffe 2 ne pisito n'abakuumi be bamagye betambula nabo kati tutuuka ku ssaawa egaba lipooti nga madamu ne bw'onojjamu empale ne bw'onojja ng'olweyambudde tosobola kuwangula muwala wa Nuupu nga gwe risaaki ogimaze nga ngimaze ne mga abantu bakutumidde obadde bawa boodingi abadde agaba boodingi era ekibuga wajjudde boodingi za Nankabirwa tulera namba basiimye boodingi ne bageka bakyuseeko yali aluddeyo ebisanja bingi yali aluddeyo ng'ali myaka nga 2 nakunyigira okuba omugambi amazima kati abajaasi banziza ebbali bampa miliyoni 5 baŋŋamba
lipooti gye tukoze bwe tumala okukola tugenda okwanjulwa mukama waffe banga buli omu alete ku lipooti ye nze mbalaga eyange baga twaga tuweeyo enemu baweeyo yaabwe bagikuwe mu kasero yange bagikuwe mu kasero mbagamba oyo mukazi yannyambako nali mwavu nangulira ku mmotoka ebiseera ebyo yangulira emmotoka yali yakabi nga kati bona olaba emmotoka y'ebiseera bino wadde yangulira nkadde naye twagijja mu bondi zino eziriddeko kati oyo omukazi oba yangulira ku mmotoka buyinza n'okukeera enkya ng'angulidde fuso mukkiriza mugamba amazima kamugamba amazima kirabika kiki omuntu ayangulira ku mmotoka nemufera amazima galwawo okujja ne bwe galijja abajasi baŋŋamba otutta oliye mukama waffe era eyo teyaweebwayo lipooti eyange nagiwaayo nabo ne bawaayo kati gwakunyigira ku nsonga simanyi era okuva otaddaga okukwata simu yange ne bwe mukubira ne bwe muweereza message tugenda kwogera naye minisita makati minisita wa minerals w'amasanyalaze minisita oba lipooti yakunyiiza munnange wali mukama wange wanyambako okuva oyo nankabirwa yazira essimu yange ne bwe njikuba tagikwata ne bwe muweereza message tagiddayoye nga nankabirwa bwe mukubira abanga isimu ŋŋamba ki ontawanye nnyo nsanga wano isimu ŋŋamba ki ne nankabirwa yazira essimu yange katugenda kola taguna ongambye abona tolyango eyalukwago aliyo gireke sente lukwago nali nziriddeko balakalafe kumwagiri otya lukwago abadde yagaba sente mu kufiirwa wafiirwa bufiirwa nafiirwako nampeereza emitwalo 15 yaziwani kibedi azajja ku simu yange nga ziraga zivudde mu ofiisi ya Lord Mayor era za office mbali yakwata mu nsawo zajja nafiirwa omwana wange nampeereza emitwalo 15 ezo mu nsawo kizibu office of the Lord Mayor ezo zibaawo ziri zibamu okugabako kati omutwalo mukaga ate Honorable Kawalya olubaga Honorable Kawalya bw'oba olaba akantu kano muno emmotoka yange yanfuddeko eyagala emitwalo 7 ate Kawalya zimutiisa Kawalya okujjako nga tayagadde ayinza n'ogwangi zonna zikime kati abasajja walaba balina ebizibu bya constituency bingi buli amulaba ayagala yafiiriddwa omwana ekozi yavuddemu olubuto eddwaliro lyawano eddwaliro lyawali Honorable Kawalya bambi emmotoka yange eri wano Bukesa ku sayidi n'Abubakari eri wano Bukesa ku sayidi yafudde olukoba lwa layisi nnyo naye yagala emitwalo 7 oba omufunirayo 4 ng'onyamba Honorable Kawalya nkimanyi ng'ojja kunnyamba ne gundi ojja kunnyamba ono yajjayo Mpuuga Sebina gyaviira Honorable Sebina munne emmotoka yange yafudde olunaku lw'eggulo ate ebigere tebitambulizika eri wano e Bukesa nga ku sayidi n'Abubakari ku galagiza wano njagala emitwalo 7 Kawalya bwampaayo 35 ne Sebina n'ompaayo 35 munyambe ate kuteesa mukodo oni yajjayo abet ate kuteesa yennyini senior Wemawogola Wemawogola kyenamukola tetukolagana tuli kabwanangu bananyini nsi kale ebintu byekyangwaze bwebito bebirima walemeddeyo alemedde ku kifo kya sipika kyagala naye ate bwe walabye gundi Fulanka tumwebaze ebambi ali bubi nnyo buzibu ki simanyi kolaba Fulanka tumwebaze olina ssente ezogera ng'abantu nofaanana bwotyo bane mudde eri Katonda yawandiise ku mukutu gwe nagamba mbu si mulwadde mbu yasaze busaze figa nga musiru mugwagwa mbu yasaze busaze sayizi mbulanaye temweraliikirira siri mulwadde kale ajja kwogera amazima obudde bukyali naye ekifaananyi kyamukuttemu engeri yadde atunulamu talaga nti yasaze busaze sayizi kale ajja kwogera amazima ali kyankwazi naye mbirayi ffe ng'abalabi oba tulinde oba kigatta oya n'atwa lipooti ejjudde ng'avuddeyo
bano bewasindisa ekyankwanza bwe kiri naye nze video nalabye video na bifaananyi naye beetegeze bulungi nabirabye natidde ngamba omusajja tabanga yayogera amazima atandike programu eri emulago bwe kaba kakunoga tobuzaabuza wulidde ogenda malwaliro notandika enteekateeka eyo naye nga leka kuzinzibiza nti nno byakika kankuwonyeza akayimba ka Fred Sebatta ye bakayita batya bwe kaba kakunoga tobuzaabuza Sebatta kakayimba Sebatta aweza ennyimba 10 oluyimba olwo baluyita batya oba siriimu oba yalituuma siriimu obulwadde bwa siriimu teweebuzaabuza nti byakika bwe kaba kakuloga tobuza bwe kaba kakusena tobuzaabuza leka kuzinzibiza nti nno byakika okyayise ne mulirwana nti nno yaloga kayimba ako ka Fred Sebatta soka tomugamba akola ati agende tabuzaabuza nti byakika nti asala size tabuzaabuza nti osala size fenna gyoli gye tujja tumira ku bantu baffe mpozi kyembadde njira embadde njagala essomero lyaffe St. Charles Lwanga director munango tukyaye nnyo St. Charles neba ne tukyawandiika abaana ku St. Charles Lwanga ne second term tuwa abaana ndoza batandise ebigezo abaana batandise ebigezo bino ebyokwegezageza netamu baire naye tuse ku nkomero so kitegeeza osobola bookinga tamu ejja etandika nawe ayagala owasininyafe okutuulirawo essomero lya St. Charles lisangibwa wenye watuufu lisangibwa ku Lubya kati bwotuuka ku munaku noda ku kino kidda ku Lubya tukutumidde n'abasomesa bonna abasentaswanga tubatumidde nnyo ate eno eruweero Awaledi Parent Primary School agamba ati omumbejja gyali mulungi talina bigambo abaana beegirisa abaana beeyagala abaana balya bulungi alabira bulungi abaana bane buli alina omwana mutwale engulu Awaledi Parent Primary School kale tubatumidde awalede nange nja kutumira ku Dr. Senjobe wa Biva wa Mengo wenalina okusomeza omulwadde ez'enjawulo ojja genda yasobola okuba nga ate yakujjanjaba era sinances ebizibu mu mmiro emiro gyo gyesiba osuffocating osiba emimiro genda bajja kuba nga bakujjanjaba bulungi kisobola okuba nga bikutambulira era nga bikwanguyira bulungi nyini ddala n'abalala bannaffe aba Winners-Light basangibwa bali mpereerwe bayita Winners-Light Training and Skilling Center otuka empeerwe ku round ku kino ekidda mu kiteezi katono nnyo ojja simita nga 10 ojja kuba ekipande kiraba ojja kuba nga obalengera totandikiraawo bajja kusomesa bagira basomesa eki emidaati bakola n'ekiza naye ebirala byonna byonna ojja kuba nga obisangawo ku bannaffe abo empozi akasembayo mama wakuswa nkutumidde nnyo wenateete anti batabuka ne lutalo omanyi lutalo nawo kabbulu tekasiimu mama wakuswa nga yalanga lutalo ate nga nabato alagamba tasobola kwawukanamu kalimba kalutalo kalimba kalutalo kankwenyu kalimba mama wakuswa nga yalanga lutalo olidde naye lutalo oli muggulu nnyo ate oli mukopi nnyo kendeeza obukopi bwo tujja kuza eruweero ebyo mu bikapaapaala byo olidde takyasobola kudda lwero kati yakikwata kati ate abo aba yeyongera bweyongezi mumasa eruweero muba muzizaayo kuziika mpozi n'akasembayo aka Fred Sebatta mukama wange nga mwalabye ne Street Children obalangira Matia Luyima nga mwalabye ne Street Children obalangira naye gwabasinga ate batya Matia Luyima emyaka gyonna babazaalidde mu nnyumba basoze mu nnyumba nga muddira omwana gwe balonda ku kisaawe ayali alonda obucupa ng'ajja kulembera
namwe mwewe ebitiibwa oli empewo yamuyitamu byasanga byayogera kati nze Kenzo ayinza okunkulembera alaba n'ennyimba ze siziwuliriza gwe balonda kati wuuli alonda bucupa oyo ng'oyo ajja nkulembera tikulidiyo waserifu nedda kati wuuli alonda bucupa wuuyo akolagana ne gavumenti kyeki era tuba byayogera empewo yamuyitamu nnyo mu mawuggwe byasanga byayogera nze nkulidde mu nnyumba banzalidde mu nnyumba ng'omwana oli ajja nkulembera mama mba mwagala gwabasinga temusobola kukulemberwa street children kanoonya nga byankulembera kanoonya nga nkulembera wa byakola byonna bya kanoonya ne bw'aba atambula ne bw'aba ayogera ekizuuka kyayogedde n'agereza example y'ennyumba abantu nga balina ennyumba mu Kampala nagamba nguteeka mu bwoko kabira ennyumba ya Kenzo ennyumba ya Chameleon abantu nga balina ennyumba kati ebintu bibiri byotuyogera mu bantu toyogera ssente n'andaweya andaweya n'obuba oyambadde miliyoni 10 togiraga mu bantu Bugingo yagamba bakunkazi we tayambala mpale ya milioni 2 Bugingo yategeera ennyo boleeta abagezi n'abateeka tomuleeta tomuleeta